ekibuga Kampala embeera eriwo abantu bajeemye kubanga ndoza tewabaddewo obangambe manyi kati bannayuganda kye tulina okutegeera kiri kitya nti abantu abasinga bakola mmere ya leero kati ate n'ekirala nti coordination yabuzeewo ekwatagana wakati wa secretariat n'abantu ba diaspora badde bakyorganizinga n'abalala era nga bannayuganda amaduuka maggule mu kibuga Kampala yadde poliisi amagye Mwami 7 ayiye bingi ku nguudo Mwami 7 ayiye amagye mangi poliisi wempitiddeko mu kikunkulunga ez'enjawulo yita ku Ntebe Road nga poliisi y'amaanyi mukwano gwange ng'ekiri wali weewuunya n'okwewuunya era bwe mbadde nga nzija manyi ndi wano Kigo nze kukyali Honorable Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya bwe mbadde nzija nsanze embeera nga sinyangu mukwano gwange nga buli kagundi kaliko abapoliisi buli kagundi kaliko ab'amagye nga yembeera eriwo era nja kutegeeza nti bannayuganda abasinga information tebagitegedde nja kugamba bannayuganda abamu tebali ku social media babadde babuuza nga Nuupu teyakyogeddeko biki kubanga kyabulamu coordination y'amaanyi era bwe mpiseeko mu kibuga mu basuubuzi abamu n'abankubidde akasimu kati nga Museveni nga ye mukimanyi bulungi nti akazannyo ke kwe kulaba nti bannayuganda tebabeera mu kibuga era ye ensonga ya Museveni kyalwana ennyo kati mu mbeera eyo kibeera kizibu nnyo okulaba nga tutambula nga bwe tulina otambula naye njagala bagamba ekyokubiri bwe tuba tutegeka ebintu bino nze ndowooza waali baddengawo coordination wakati w'abakulembeze ba National Unity Platform n'abantu mwenna abategeka lwaki nti abamu badde bakubuuza nga Nuupu tennakyogerako abalala ne bakubuuza ate kino lwaki kiriwo ekiti kakati embeera eno yonna njagala bategeeza mikwano gyange nti bino byonna birina okukolebwa mu bulambulufu era nze ntera okugamba abantu nti Museveni bino ddala kati nga nti kutuula waka biki tebigenda kujjako Museveni mbagamba muyina kuzuukuka mulumbe ekibuga dikiteta byawulira muso okubeera ewaka yayagala mubeere waka timwabira mu lockdown ye byabisobola abanyamulenge yabateeka mu maduuka bo bajja gaggula abanyamulenge be mu bonna bali okubanyamulenge kati gwe munnayuganda tulina okugenda ku bano ba asolazi tulina okugenda ku bano ba asolazi abantu bo wansi tubabuulire message basobole okuzuukuka naye bye mbagamba nga ndi wano ekigo nti gwe munnayuganda oyinza okwebuuza lwaki Katongole bino ebadde bitambula kati waliwo ekyannamuka katalina smartphone waliwo Masaka talina smartphone nga tabiwulira radio tezijja biplayinga kati bino byonna mulina obitegeera nga mmwe bannayuganda bino ebyokutuula ewaka awo Museveni agenda bafuga n'ebyenda byetokoti bwe munaagamba byakutuula waka bwe munaagamba tutuule waka abantu kati nga olaba maama wo mu kyalo talina yadde kilo ya kawunga awo bwana bumutunuulidde ba MP tewali yakyogeddeko ba MP bo tebabyogera nako kati omulonzi yaba agenda kukola atya nja okutegeeza gwe munnayuganda aliwo tulina okuzuukuka tulwane wabeerewo coordination n'abakulembeze wabeerewo engeri gye tutegeeza bannayuganda ekyokukola deployment weeri omusajja yakulaga atya ye lwaki ateekawo deployment kuba mulina kitegeera nti Museveni atya abantu kasaba nga bakuŋŋaanye kati bino byonna bye tubagamba tulina okulwana nammwe bannayuganda mulina okwerwanako bannayuganda abali eyo mu biveemu ebintu by'omuzannyo embeera eriwo etyo lwakuba mmwe muli mu kutya kati nga mu miransanafu ntera okubagamba ebigambo bino nti tulina okusituka tulina okulwana tulina okukola buli kimu kye tulina okukola kati wano ekigo wendi wenza okukyali Honorable Muhammad Segirinya n'Honorable Alan Sewanyana bamazeeyo bbanga lyenkanaki ne mu miransanafu
otuusa Segirinya gamba Katongole nkoyo obusibe Katongole mulwane Katongole kino otunya Sewanya na musajja watunoga ya Rabbi Mukama tusaasire kati bye bikola ki ebigenda maaso mbasaba baganda banga abasiraamu abasobola okusaala okungo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala musabe Katonda baganda baffe bano bave mu komera abakatuliki tusabe tulwano bakuteekawo mbeera bannaye abaana bave mu komera ba Yasin Machete Olivia Lutaya n'abalala bangi abadde mu komera ebbanga ddene nga tebalina musango nga basibirwa bwemage bino byonna ebigenda mu maaso tulina okulwana ennyo mikwano gyange kubanga kitukakatako ono asiba abantu bano atumalemu amaanyi asiba abantu bano olwokuba yalina amaanyi g'emmundu neggwe Munnayuganda embeera eri mu ggwanga ng'abaana b'abantu bali wano mu makomera eri komera lyolaba ddene baliyita Kigo prison yeeyo ogirengera Kigo prison akolengera waggulu basirikale bakuma kati oyo musibe mulengero oyo musibe mwana wa Nuupu yakwatibwa mwana wa Nuupu omulabye yoyo yakwatibwa musajja wattu olengera waliwe bakuuma ono Segirinya wabeerera ddala kati nze mumira sana fusowa kutuula waka mugana nge Segirinya yankyaliranga nga ndi ekitalya nandetera ekyokulya era ngambye olwesijja kulya nga bwe abaana bataddewo economic shutdown n'emmere gye mbadde ngenda okulya ebiri gyange ekitundu kangulemu ettooke ngulemu n'emigaati ngende nkyali mukwano gwange Muhammad Segirinya Ugandans mwino zuukuka buli mbeera yonna ejja mugikozese okunafuya nakyemalira naye bwe munadda mu kuggulawo amaduuka nga bagate muggulawo maduuka muli musaakasi wammwe bagamba asolazimu abagenda okujjako Museveni abakulembeze mubalaba mawu baani balya ssente zaabwe mu abantu bo wansi munyigirizibwa bino ebintu mubijjemu omuzannyo mulina okulwana nze nkibagamba kati olaba essaawa zino waliwo abasibe lwakuba bali mu kulima abaana ba Nuupu mbalengedde wali babalimisa n'ogamba yi Mukama babalimisa bali mu kuba mataffaali kati oli musajja wattu yali akolera wa Kisekka kamusike mulabi oyo yali akolera wa Kisekka oyo musibe yali akolera wa Kisekka be baana baffe kati oyo abeera omusajja wattu akola gwakola ki muli oyo musibe yali wa Nuupu yali wa Nuupu omusajja wattu nga wa Kisekka Museveni n'amusiba abaana b'obufuzi bali mu kulya ssente abaana baabo laba musajja wattu enzirugala gyaddugaddemu face sooka otunulye face laba face gyatunuddemu akeera kusomba mazzi genda kuba mataffaali bwagagira banne kati mumira sanafu bwe ngenda nengena nenkyalira ku basibe bano nembatwalira kati oyo mukazi omulaba oyo azze kukyalira bbaawe bamukwata mu byakwekalakasa yoyo omukazi oyo kuba naye twazze naye yoyo bambya bulijja nnemeddeko akuba amasimu waŋŋamba ki yoyo ebintu bino bannayuganda abantu bali mu makomera tusembannaye ennaku eruma Segirinya kasajja katukaatu wange essanyu Segirinya najja nayogeranga wano ebigambo ffenna ne tusanyuka naye abantu ane peegi ya Segirinya yennyini abantu bapositingako bya kisiru bapositingako katemba olaba yoyo bamututte bambi agenda alabe bbaawe yali aŋŋamira nsanafu mwami wange bamukwata nemugamba naye nge nja kukola kati tunuulira omwana oyo musibe akeera kukola bali eno babalimisa bali mu mbeera enzibu nja kusikako abantu k'abaana abalima aba Nuupu mulabe nja kubasikirako abaana ba Nuupu abalima embeera abaana babayisa bubi muganda wange ntunulidde Segirinya n'enkaaba amaziga ng'ali mu kisaati kya yero ya Rabbi Mungu saasira eggwanga lino Mr. Update wamwe ng'ali mu kisaati kya yero ng'ali mu bulumi obw'ekitalo ne ngamba peegi ya Mr. Update ogira abantu bo bateekako ba desire luzinda sajja atu yajjanga n'ayogera ebya struggle kyovola abantu bakwerabira ne boogera ebyekisiru ne bakola ki kyovola bannaye mu miransanafu kati dabo omuvubuka oyo bannaye omwana oyo
Kyovola banze minansanafu akatini Katonda alintwala wakiri mu ggulu waye kanefirize ekyokulya nyamba abaana bano naye tukaba kusaba ebindaazi omusajja n'obatunulya bonna nga bafukamidde bagamba ebindaazi omusajja omukulu ne Museveni mu bwaggolimba ebindaazi bindazi levo gyoba dizizaka abasajja basegirinya Mr. Pudetu waffe yali ya omutu omwana akubate